Natutuula mu bufumbo bwe n'olubuto lwaffe nga bwe lukula bwe lundwaza bwe lukula mbeera nga ndaba ate era yeeyongera kukyuka ngamba nga bwe neebuuzaako ku bantu abakulu nga ngamba awo ebityo bibeera eby'obufumbo naye yambuuzaako ko n'omuntu gw'obeera naye nambuuza naye mukwano nze naawe amanyi gaabaaki nawo no ngaye tegana kunooneka nnyo nga katya nga amannyo nange prosesi yaago ekyannimya okutegeera nalaba nkozesa eddagala lingi nga oluusi alaba waliwo abahaba abayitawo nengula najja nga akigoberera nakigobera nga ne bw'oba oyagala nnyo olina okukolaki kumanya nemugamba naye nakosebwamuko nga ndi muto naye nja kukolaki nja kutereera nenkibika kuba si kirungi kubuulira musajja buli ekikukwatako ye yagezangako okumbuulira nga nze mubikkako bubisi kale tukireke kijja kuba bwe kityo nga muwumba buwumbi ekitaale kunze nti mubuulire ebinkwatako nze kyenamubuulirako kyali kimu siina maama yandika n'emyaka 8 nemugamba taata simulina nsanfuna kyansi emulabako nemunyonya nemugamba naye waffe enkolaki manyiyo nagendayokko naye nesuubi erikolaki eryagala okuddayo bwenti wenakola saamubuulira nnyo binkwatako era tabimanyi amannya agategedde oba teyagategeera amannya yali agamanyi kubanga yakozesanga nnyo ne layini zange ku ssimu ye ngazikozesa nnyo ngazirina okumanyika mobile money zaako amannya gagamba oba kyekyali kimuleetedde kyekyamuleetera okwawukana naawe si bwe kyali gwe yayawukana naye nsonga ya mbeera yandeetera okwawukana naye nga kale nga kwezimba kukaluubiriza mugamba omanyi wemubeera ewamu buli kintu kiba kyakupangira wamu nomugamba nange omanyi omwezi guno bw'ofuna kutegeke kino nakino ntiye nirutuuka nakubuzaabuza genda ku saiti okunoonya maneja oba yinginiya n'oyogerako naye kwolwo kyansukkako nenyiiga netandika obbinoonya bangamba oyagala okumanya amazima olina kulaba yinginiya nengendawo oluutu eyasooka saiti eri yaliko abantu bangi era yali ku ntebe roodi okwo nenjirinya amanda paka lwe nagituukako nembabuuza nasaba kulaba ku yinginiya olwo nno olubuto oluli myezi 6 nengendayo nemulaba nenjogerako naye nemugamba sebo gwe yinginiya ntiye gwe ntiye nemubuuza omuntu bwati ne bwati akolera wano ko ye ntiye buzibu ki onze ng'olwo omwezi gulako wiiki eki babasasula netambula nenkomawo nenninda wiiki eggweko ndaba ekiddako era ekintu kyekimu nengamba olwo batandise otubanja ennyumba abantu abali basasudde ennyumba mu bulungi batandise otubanja ennyumba batwasooka netusasula emyezi 4 gino emyezi 2 ng'okugisasula lutalo nengamba ye nga n'okulya nakwo ebyokulya bitandise okukka buzibu nengamba ye ngwenza omusaba ekintu nga omanyi omuntu omuzito abeera muntu muzibu gamba njagala kino agamba nti wali ssente weebeereremu weefuge era mweyo embeera bwe baamala obbasasula ngenda owulira eno banne boogera omanyi omuntu waba bamusasudde ezo ssente z'omwezi omuntu alina engeri gyakola kijakyukamu spendi nga kuba kwa njawulo ayinamu kuba kati nga bwe tuli wano omanya nti wali nno baba basasudde spendi kyegirangera shopping eba y'amaanyi ekitaali wange kale nze nalinga sinyiigira neyiba yebamanyi nze ng'ebyange nfuba nnyo obutabiri saasaanya wabweru negamba newayita wiiki eki nga bampaddeko obusente butini tebumala kumbala nsinga byenjagala ogenda mu ddwaliro bw'omusaba ssente takkiriza oleza kyemu byabwereere amugamba weba byabwereere jangu tugenda aba babiri okakase ng'agamba ngera neegendera bwomu era eddagala lyanalinnya bwomu paka kutuuka kuzaala n'okugenda okumperekera mu ddwaliro nako kwali kwa lutalo
namulimba bulimbire mga abangambe bagenda kunnongoosa ng'ekiri mu ddwaliro bagamba olina kugenda na bbaawo kati nze onagera mpeddeyo ne mukubira essimu ne mugamba omanyi ddwaliro bagambye engeri gyensooka bagenda kunnongoosa kubanze dokita yakinzibirako nagamba omwami oyo mulaba wano ate ye mwana we asooka embeera zo tulaba za geti olina okujja n'omuntu kati nga sinalera tebugwe nja kuyita nga nina niyita nannyini mulimu nemukubira essimu emugamba mukama wange nsaba kwogerako naawe nambuuza ki ndi bize sooka olindemu nemulwamu obudde nenzaamu nemukubira kuŋŋamba owadde oteesa ki nemugamba munnange ekiriwo obudde ndaba buweddeyo naye nsaba weetegeke essaawa yonna banneetaaga nga ndi nawe mu ddwaliro ko ye ate lwaki olowooza waatuuse nze munnaaye nkusaba tubeere naawe kuba engeri gyeyandaganga nti w'amaanyi nga nze nina fuuka mugonvu nagonderanga ebintu bibiri obuyambi bwa bulumi n'ewaabwe simanyiiyo kati nga nina mukwatanga kyatika yali takuba ogw'okkuba go tagulina ng'omunyiiza takaayana yayeeyongerayo n'akomawo leeki bwe kyali era awo mba muwaayiriza mba ntemye bigambo akati nyali ampa ekitiibwa nga nange muwa ekitiibwa naye ng'ekizibu kya buyambi twatuuka n'okugenda mu ddwaliro nga tewali yadde ebibiri naye kyekitegeeza si byange kati omwana muzadde omwana we twamuzaala nasookera ku ddwaliro gye bayita Kawanda research bwe nalinywera eddagala eryo ne liggwayo bwe ntuuka okusaawa y'okuzaala olubuto lwannumira waka naliwo bwomu naliwo bwomu kale waliwo neiba nga mukyala mukulu nagezaako omumwewa ye yamundaga nagamba ono ye maama wange kuno nimba nga mwewa mpola nga yagezaako okuŋŋumya beerawo nange nali mbaddeko bwenti omanyi bw'ofuna omuntu nga akuyamba n'akubuulirako oguma ngamba olaba oyo yali bw'ati ate nze ndi bwenti ate nze ndi kaleko singa ku ye n'ogumira awo mukwano tutuuka e Kawanda ku ddwaliro lya Lisaaki olubuto olunnuma sayini nazirabira waka nakeera ne neekolera emirimu gyange kufumba kulongoosa mu nnyumba engeri gye naliwo obwomu ng'emirimu mba na mitodo oluusi njya mu woteeri naye ku olwo nagamba kanneefumbire nafumba emmere nnemu okulya ne neebuuza ekintuuseeko naye nakeera olubuto olwewanika bwe luti neebuuza ate kiki ne lukka nga lubeera ludde ero neŋŋamba kati oba leero kiki neŋŋamba oba engeri gye sitannaba kunaabako neŋŋenda ne nnaaba bannange okweyiwako amazzi wali mu lubuto yagamba bugambe golayo ku mutawaanya nadde eno olubuto ne lwekyuse naye nembivaako banzira mu nju nyambuka naye waliwo siteepu okwambuka bwoti ku nju gy'obuuka akabalaza kali kawanvu muko kali mu kwambuka bwenti nendubulira mburiidinga naye mazzi kiki n'okwekeberako nga bubonero bwa gete yempita omukyalo oyo ne mugamba nkwerwanga lwa gete kikirana be oweddeyo nyamba sigenda kusobola ofulume nga bukyali nyamba obwedde olinda ki okuŋŋamba oyagala kunkola ki lwakuba nti ekirungi ebintu bya nali nabitegeka nga biri awo ku lusegere nze ndaba abantu abazaala ab'enjawulo ng'olina kwetegeka ebintu byange byali ku lusegere ebbaafu buli kimu nga babisikayo nga tugenda ku kkubo kuba waali kumpi nga tufuna booda ng'entwala paka ku Lisaaki natuuka 10:00 ez'akawungeezi nembeerawo bwe mbeerawo bigaana bwe nkubira omukulu mugamba munnange ndi ku Lisaaki nga ŋŋamba nzija
omusawo nga mugamba omanyi bino sigenda bisobola bwomu musawo nnyambi bw'aba ayogera naye ng'amukubira essimu n'amugamba ssebo nze ndi musawo ku research tukusaba ojje omuntu ono waakulongoosa nga kyetuufa ki abeerewo byonna ebijja byalugwamu ng'ajja yali yakatuuka bw'ati nze n'olubuto oluganye tugenda mu ssaawa 4 yatuuse ku ssaawa 10 biganye naye navaawo nga ensuulu eyatise bwe yeyayatika nze ndi ne bigaana dokita n'agamba obudde buzibye aganye yatuuse ano ssaawa 10 kati tukole tutya agende e Kawempe Kawempe kuki ku ddwaliro ly'e Kawempe erya gavumenti mulago w'e Kawempe bo baali balina piki ye ne muganda we nze aliko ng'omulwadde ne tufuluma ne ntuula wakati ne bamugamba gwe tuula emabega omukwateko tabagwako nti kale ne tuyiriba ne tujja paka Kawempe ku ddwaliro naye nga mukwano ng'ebibyo byonna bya ssiro buli kimu ekikye nga kya ssiro nga tayagala nkuyita ku basirikale lutalo namugamba wafeeko mbaako omugumu naye nga buli kimu nze akyefiirako sanagamba menyeka ebintu bibiri omwana olubuto olunuma menyekerawo omuntu omukulu namugamba nkusaba wempita oba ogoberera nsaba busabe netandika okwetambuza naye nga baafu eyange erimu ebintu nga njiwabuwe mugere paka eri nentambula nga waali alaba tayagala kana mugamba mpa ebintu byange mbyekwatire neneekolera ebintu byange mukama nanyamba ne tutuuka ku fulo gye bazaaliramu ne bamuggyako statement naye ne bangyako statement ne nnyingira muno mu bazaalira naye byonna Katonda yankwatirako nabeera ndowooza ekiseera kitono mwana namuzaala ssaawa 5 n'eddakiika oba zaali 15 nasukuma musukuma tebannongoosa kiri ekyokuteekawo okulongoosa nga kyenjagala abeerewo ewaabwe simanyiyo naye tamanyi waffe amanyi bukojja ate nga nzize mbiraba mu bantu ab'enjawulo kati kwe kumuteekako ako wakulongoosa bwe kyali kirina obbeera kuba neokugula ebyo ebintu by'okukozesa sente zeyampanga kwe najjanga enjawulo nendigula kuba natandika obbigula nga olubuto oluli myezi egi 5 nimanya nti kati leero ngula kino era ntwatuuka ozaala bebe waffe nga nina olugoye olwo kali ka ovuro kamu ka red n'akasuuka kamu tutambulira awo naye nawe ekireesu bino ebyabawala bye beebikka kyali kizito wamu nagenda nakyo nga nkyesibye oba tosobola tambula ng'oli lubuto nga tolina leesu awulira atya ng'oli omaze okuzaala mmala okuzaala nazaala essimu yange yalinako airtime bo babagaana oyingira mu luumu baasigalayo wabweru dokita bwe yampa omwana n'amunzijako nga omuzaala bamukuwa ne bamutwala ku minzaani kati nga nina era omugobereza amaaso amubba njo gyonna emirimu nali ngitegeera ba nali ngibaddemu kwana byemperekeddeko kati nyamukubira essimu emugamba hello era yampita babulungi bwangi nze munnange nzadde koye bebi ki nze bebi muwala oye mukama yeebale awo nakozesaawo oluwalabu oluyisiraamu basiraamu Allahu akbar babawe birala bibeera bitya bansonyiwe sibimanyi bulungi mukama n'atukwatirako ne tusulayo ne tukomawo ku Mmandi kuba twagenda lwa Sande twakomawo ku Mmandi ne tudda e Kawanda naye era n'okufuluma eddwaliro nze yabyekolerako kulondoola ebbaluwa bazimpe nga tuli mu ddwaliro tetuvaayo ebbaluwa zifuuse ebbaluwa tusale namugamba naye omanyi wano tugenda ssulawo nga ndaba abantu ebbaluwa zaabwe batandise zisasulira ne mugamba omanyi kati ssaawa ya mukono ne muggyako ssente 15,000 mugamba omanyi kwata omwana bw'aba amubeerako bamugeme zikangende ku byebbaluwa
kuba nali nzadde bulungi nga siina buzibu. Nengenda ne nnondoola ebbaluwa. Jjukira siina kye naafunye ekyokulya. Ndi awo. Nakomye kulya jjo. Emisana nga ndate nabyo byannemye okulya nalyako katono. Kale ndowooza ezo sayini z'okuzaala zikutta ndowooza akamwa. Mukama n'annyamba nengenda ne nnondoola ebbaluwa ne bazimba. Olaba okuba nga osasula bw'oti ng'ebbaluwa eyo y'ey'okusatu ne bagikuwa. Ne mugamba ati omanyi tuve wano. Kampaakinga ebintu tukole ki? Tufulume tudde ewaka nze mpulira nkooye. Ge mazima. Omwana akaaba siina mabeere. Sibitegeera. Kati nga nze kyanfa kudda waka nsisinkane bano abakyala abakulukulu ku katundu bannyambe ku katundu. Sibitegeera. Nga tufuluma ddwaliro nga tugwa ku koolansi nga tulinnya booda paka Kawanda ng'azisasula. Ssente yaziina naye nga zaakunyigiriza. Nyambayo. Kama yannyamba ne tutuuka e Kawanda ne tuyingiza ebintu byaffe n'omwana waffe. Nandaga nti andeka n'agenda mu mikwano gye. Nankuba ekirungi mu nju nayinamu amazzi. Ngasenera awo mu budde bw'enkuba ne ngatereka nduza nga mbuzaayo ennaku obunaku. Ne neeyoleza engoye zange ze nagenze nazo mu ddwaliro ne zivuddeyo nga zidduga. Amazzi wano bannyambako ne bagayiwa. Bwe bwatuuka ndowooza olw'eggulo nga maama waamukubira kuba twatuuka e Kawanda zaali 7:30. Ez'emisana. Ku Mande twazaala kiro ku Sande. Era twagenda ku Sande ne tuzaala ekiro. Kati ku Mande ne tukoma twatuuka 7:00. Then nze nafuna gwentuma awo emmere ne mbabuuza okufuna emmere enkole ndi. Oba ngamba afumba waawo amatooke ne mbabuuza bw'oteekamu ebinyeebwa ne bangamba Nakawere talya binyeebwa. Kati nga bajetinga ssente ze nnina. Ngamba kati bano abajja ano mu kunsanyukira amangu ssente ze baawa bebi ze natumyamu. Bandeeterayo hafu y'ennyama ne mbifumba awo. Geno bwe njoza ku bugoye kuba biri simple okumala sigirizo ng'oteekako nga ng'oyoza engoye. Ne nzimaliriza n'emmere nga bwejja. Era ne mmala ne mmuyita yajjira ku ssimu ya maama we. Ngamba nnyabo, mama ayagala kwogerako naawe. Konze maama tie. Nangikwata essimu nga mbuuza gyebaleko nnyabo kulika bebi konze kale maama simulabangako. Nambuuza munnange tukusaba ogenda kujja mu kyalo. Ekyalo ekyawa? Twali tugudda Kasawo Bugerere. Waba omulenzi? Yesebo. Namugamba kale maama nga tulinda ziwera 11 nga bamuweereza ssente zessaamanya teyanyinyonnyola. Nga yasooka kwekuba tteke. Siinaawo ssente. Tugenda ttambula tutya bali ku ssimu. Oluvannyuma ne bamuweereza ssente. Nanga kankati nno munnange weetegeke. Ngeno bwe bajja okumbuuzaako ab'omu katundu. Bwe ntegeke engoye zange bagamba munnange okutama si kirungi nga waali awo atudde. Namugamba naye bwe nnyambako nga tayagala. Oba yalimu kiki simanyi. Ne mbyekolerako. Mukama n'atukwatirako ne tugenda mu kyalo twatuuka kiro 4:00. Naye ng'okuva ku kkubo okuyingira munda waliwo ka distance booda. Kati ate n'ekyokubiri nali simanyiyo ewantu nga tomanyiyo olaba nga wala. Ne kati manyiyo ndaba kumpi. Tekiri nga luli we nagenderayo mu kusooka. Twatuuka kiro 4:00 ne bebi waffe nze namwambaza byensanze. Nkabikka ttawulo yange n'ekyo ekireesu ne tugenda mu kyalo. Twatuuka mu kyalo ne batwaniriza nabasanga batudde famire nga batulinze bannyaniririza wa mulamu wange. Muganda w'omulenzi mukyala mukulu ye mukulu ku ye. Mukulu ddala kuba ye yanzijanjaba. Like ne kati awezezza emyaka 5. Taweze kuba nnyumya naye. Awezezza emyaka 5. Ye yanzijanjaba era nga n'abantu bajja otulabako kuba banzijanjabira weeks 2. Kunyiga kola ki kale nze nali sibimanyi naye nga
adde eri wabbali n'agamba abantu bambi munnyambe mumugambe w'ebitabo bibeera ayinza okunyiiga kati nze nalabanga okumbonyaabonya 12 kuyiwako mazzi nga gwokya n'olweggulo ngamba mukama kikino kyendiko sibirabangako be nali mperekeddeko nakomanga kuwerekera nadda ewuwe sinuunyereza biddako nga sibimanyi ngamba mukama katonda bayanjokya amazzi neefuuka wa black manye kuba wa black olw'amazzi ku makya n'olweggulo naye ng'ebyokulya baleeta kyekyo nga biba bingi 12 onaaba ogenda ova mu kinabyo ng'embeera amaze ogibega n'otuula n'olya oba okyalya n'akuggyako akaana n'akanaaza n'akasabika bulungi nnyo n'akakuba amabeere gasooka ne gabula ng'omala ennaku 3 nembeera ku bunkenke nemagamba bannange ate kyekituuseewo sibitegeerawo wonna twali tukawa mukene n'omuzigo omuganda nga mukene n'obutiko obuganda nga mulimu omuzigo mu nnaku 3 naye nga bagamba nyongera omutesitinza ebbeere gisobole okujja amabeere nagakaabira gajje negajja ebbeere lyakomye weyali ali sawa abasonyiwa okuseka dda kituufu oseke ebbeere lyakomye ngamba mukama katonda kiki obwongo bwaluuzingira nga ndowooza oba ngenda bbeera nga bano abalina amabeere amanene omwana n'atandika oyonka amabeere ne gamusukkako mu ewiiki emu nze ne gannumisa omusujja nentuuka n'okuba nga ensingo tekyuka bweki ologenda mu ddwaliro muno emikono sikyasobola gitabwe nti nali so agenda mu ddwaliro olw'ensonga kiri kyali kyalo mulamu wange yasula atunula ku olwo nga nkaaba ebiriyo neŋŋamba banna ndi ku prison y'amaanyi eno mazzi gookya eno amabeere gannuma ndi ku prison kiki nakaaba nsaba eno vidiyo saagikaabiramu gemazima nakaaba paka budde kukya bambi omukyala yanfaako salaamuwaayiriza tufunzeemu kati then wawo oyawukanira naye obujjanjabi bwe bwakya ku makya ne banfunira eddagala kuba twagala funzafunzamu amabeere ne gakkakkana ne tumakinga ne bbebi waffe wa obujjanjabi babunzijanjabirako wiikisi 2 twamalayo wiikisi 3 ne tukomawo ekawanda bwe twadde ekawanda mu bwannakawere bwaffe omukulu ne yeekyangira ddala nga tayagala tuwa buyambi kiki oba alina byeyawulira nali sitambula mbeera ze nakati bwe kiri newaabwe bamumanyi awo nange munange nennimirira awo weyawukanira naye omwana kati saawa zinaaliwa njali awaabwe namubawa wa mwaka gumu ne omwezi gumu omulaba banzikiriza okugendayo era bannyaniriza bulungi nomulabako yense yakumanyi kati agenda njiga alina emyaka emeka kati awezeza emyaka 4 kuza ate mwana muwala asoma bamuwetera bulungi nange mbadde nga mpayo luli nga nkola ne kati tumusheyalinga babiri nze ne maama w'omulenzi era omwami tawaayo naye nga kwali ku kyalo oluusi akola oluusi takola nze namuta oba famire ngagga tebalina yadde ebibiri jasi balina zibalabirirako awo kulya kasita tebapangisa tebapangisa naye nga ze balina zibalabirira awo si ewantu gy'oyimirira n'ogamba tuyinayo ekikonge gundi anaatuweerezayo miliyoni 3 mu ddakiika 2 ne ekiriyo kati saawa zino owulira otya essaawa zino onansojuwa okuba nga ngezezaako okuba nga njogera nga sinneekanga mpewo nasoose mmira mpeke kubanga era empewo eno badde sisobola gigumira nga nninzekka kati ndi muteefu naye ng'obuzibu onoobulaba n'ekyokulya
afune ekyokulyogaye wali obuzibu. wali oddukiridde-ko kuba okukyala eyo bachairman baani ne bakuyambako? Nina gwe nali ntuukiridde. Ddamu otusobere ennamba y'essimu eyandikuyambe kuba obulwadde sigamba mbu bunene nnyo busobola okuggisawo obulamu bw'ensi, busobola okujjanjaba ate era n'otereera ngera abasawo bakola ki bwe bagamba. Ali eyo ayagadde okuyamba obaayo abazira kisa bo basobola okuyamba olinaga ezo miliyoni 7 ntono nnyo. Nsaba kwebuuzaako mmenye abakulu benjagala oyita. Bonna buli gw'oba owulidde gw'oba olabye. Amannya nze Nakalungi Kate nga nsaba buyambi. Saagala kukaabira mu vidiyo eno kuba nkaabye ekimala. Era tokaaba okabye ekimala. Kaabye ekimala ngezezaako okwefuga naye nsaba okunnyamba. Ennamba yange 07 5 emirundi 3 esembyayo 61 07 50 50 50 61. Nsaba kunnyamba. Nsaba mukulu Frank Gashumba, nsaba mukyala Nabbanja, Mr. Muhoozi, nsaba Maama Fiina, nsaba kunteekako omukono n'embeera gye ndimu nzibu. Sina kintu kisinze kunkaluubiriza nga mannyo na Kiwanga. Ekiwanga kyagezaako okusirika tekikyali bubi nnyo ng'edda naye kigira ne kikomawokko katono. Bakati manye eddagala lyenkozesa ne bisirika. Amatu go gagira ne gabeera nga tegawulira ngezaako galongoosa nemba nga mpulira kuba nwanaganye nago nabeerako awo nga siwulira mpulira kitono. Biseera bye bannongoosezangamu ebizimba nga binnuma. Kati gaago tegakyali mazibu naye kati ekizibu ekiriwo ky'amannyo. Amannyo ganno bogali amatu tegakyava mu masira. Naye amannyo kati geegakola ki? Ge galiwo sina kyensobola kwekolera. Kyengezaako okukola nti ebisinga obungi byakkuta. Genda n'obwokutama ennyo ndowulira ng'oggwawo n'obivaako. Kati then we mba mmize ku ddagala n'ensirikamu awo lingezaako okukola bye mbadde njagala. Naye si kukola nnyo. Mbeera mwentambulira. Ddamu otusomere ennamba y'essimu. Ennamba y'essimu eri 07 5 emirundi 3 esembyayo 61. Mwenseera mu Luzungu eri 07 50 50 50 61. Amannya ereta Nakalungi Catherine. Emanya gange. Nasiima okusaba kwange. ABM Media kwe tuli omukyalo ono kyemmanya abazira kisa bangi abasobola omuyamba. Waliwo bano bwe bagamba bagenda India mu Uganda bagamba bisobola okujjanjaba. Ngenda Mulago bajjanjaba bulungi. Abaliwo abagamba miliyoni 2 miliyoni 3 n'obalanga bagenzi. Kyalo neetaga miliyoni just 7. Kyemmanya abazira kisa musobola omuyamba. Kirwadde kye nja kiyita si kinene erudda ku ye kinene nsonga era sinza akiina. ABM Media tuyamba omukyala nakazadde w'eggwanga wuyo alina omwana takola mwami ndoze mbozi mujuulidde byonna buli kimu naffe abasajja tweddeko. ABM Media kwe tuli nze nkomyawo agange nze Abdallah Musoke. Subscribing, sharing, commenting. Tujja kubeeranga n'ekiboozi kyaffe ekiboozi Mugasiya. Ninawo omusumba wange Musumba Junior ne VJ Musa. Tujja ngo kikwasaganya buli lunaku tujja kubeerangayo n'emboozi etambula. Sibe bulungi mweraba.